Just the beauty beyond the scars. Njagala nyamba abakyala abali eyo abatalina ssuubi, abatalina bwogerero, abakyala abanyigirizibwa, omusajja nowebaka naye n'afulumya nuzizo, abanaku, abakyala bali mu domestic violence, wabula chicken ndeka. Chicken, stop laughing, please. So enaku ebeera ennuma that in this journey, njitandika and a lot of you media houses n'abalala you start bullying nemukuba ekiggulu. My past doesn't define me. And this all I have opportunity to tell the media house. Nze sikerangako ku makya nenziba said he was my husband, a man who dated a young girl of 19 years. Embezzlement is not theft. That's why I want you to differentiate between embezzlement and theft. It was embezzlement. It means I had a registered company, Devshan, which meant David and Shanita. Signing a center into Omanyo Butasoma. It's like a fool with her money. They used me and I accepted. So njagala okuyamba the young generation yeyo, and it breaks me down. Okulaba nti abakyala abali ku media n'abalala balwanyisa nnyo eno cause. Eno cause tuyita abakyala okutwegattako. Like me, my background, it's the cause of Beauty Beyond the Scar. I was not raised but from rich family. Mama wange bikana kumbagamba yankuza atunda manda nyanya mpaka wepe wali ku loko. That is my background. Siri mugagga wabula I have tried to stand on behalf of my children and other women. So this initiative y'abakyala, omukyala ng'alyeyo kwolwa olunaku bw'ojja kigenda kuyamba gwe. Instead of ogenda ku social media osabirize school fees, nga Beauty Beyond the Scars weeri esobola okufuna gundi ebitongole ebirakuweerera omwana wo. Instead of you going ku social media osabirize emmere, jangu oyige skills empya, jangu oyige bu package kubanga ngezezaako to demonstrate n'okubanoonyeza. So being emotion, me I'm very kind person naturally. My heart is soft. So bwenkaba it is normal because mala n'emyaka nga sikaabye, but it hurts me with judging on social media. And I want to thank you all of you on panel. Thank you for not judging me. Thank you for choosing to be here, Carol, Napela, Nalongo, Mama. Like you would have said, ha, Leroba Barakachi. We can do this together. When they said Beauty Beyond the Scars, Rachi to Sasuza Bachala, Bana, ate tugende tumenye banka tubagulira akamere nga muze. That money is going to help you on that day. Osobola okujja nga tolina stress. The money endala zigenda kulabirira abaana abawakisa, abaana abalina emyaka 15, 16, abamu bakwatibwa bataata baabwe. Balina embuto bonna era nammwe muba wano bw'oyagala ogenda muwakisa genda olaba abaana. So Beauty Beyond the Scar kintu ky'abakyala. Nga nkoowoola abakyala ennaku z'omwezi 12 September, jangu nga bw'oli. Bw'otajje era ngenda sigala nga opportunity nziwa abalala. So abamawulire kino ekyokukaaba is just emotional. Kubanga mwe temumanyi nti wano being with bad luck in Uganda, already Uganda is blessed. Okubeera munnauganda, okuba munnauganda nga ndi muganda nga nze namuyimbwa kiyamba mmwe. First of all, nina capacity, nina eddoboozi, njagala Beauty Beyond the Scars, ngizimbire ku mutindo, bwe sijja basuubiza nti kati in case nesije wa mama nti tufunye dona, omanya mu very honest person, tufunye dona atuwadde $2 million.
zonna tezijja genda mu bakyala naffe abali ku pano tetuli bulungi. So I'm very honest person. Tuyina music, tuyina kino newenagera ku bakyala engende w'omukulembeze w'eggwanga President Museveni abakyala balina ofuna naye who is a healer? Who is a healer? N'abayamba ntya nga nange siri bulungi. So baluzinga life yaabwe. Bakazi bangi bali eyo, they have no shoulder to lean on. Abakyala bangi tebalina way out. Omubuuzo obadde ki that I'm in relationship for 5 years omusajja gwe mmanyi all my life I cannot move on. Why? Abamu baluzingiddemu obulamu. So beauty beyond the scars. Wejja n'emmoto egamba your scars are the proof you survived. You're not a victim but you're a survivor. That's why nafuna eno idea nentunulira ku bakyala abalungi bano be mulaba wano ku pano nembaguza idea yange. They decided to support me for women okugattako eddoboozi. Nasooka tuukirira mami Namakula nemugamba mami engeri gyali omukulu guffe ajja kitegeera. Ekyanteesaako bebi wange Gadget Kalo Kasiita okulaga abaana ab'obuwala you can be beautiful and you choose hustle. You can work your way out than using your body. So because I'm so inspired by Spice Diana ku bulungi bwaliko omutima omulungi ffe mu buli kimu buli ssaawa afulumya music endorsement ku endorsement and you'll find a young girl ali ku TikTok live asabiriza simu ebbeere liyimiridde muwala muto myaka 2 tayagala kukola. That's why beauty beyond the scars eriwo ku lw'abakyala si basingle mother bokka abakyala bonna era nga njagala okugamba abakyala bali eyo nti beauty beyond the scars nga ennaku z'omwezi 12 jangu nga bw'oli okulya okunywa kwa bwereere ngezezzaako bafunira scholarships organization is abakyala like insecurity bullying of social media ze zitutuusa in this position. Never bullying and when they bully you they don't count it. Ebambi black has 5 children and 10 abortion. Over black chino, yeah, that is it. Because me I'm not on family planning. So go up there in your over black sugar. So when social media comes to pull us, that's how we end up in the situation. We modify ourselves, but I want to let you know, beauty beyond the scars. Your scars are the proof you survived. Omukyala ali eyo, saagala osigaleyo, ogambe nti sijja kujja, bw'ojja kigenda kwongerako. Imagine omukyala ali eyo najja n'afuna connection ya Spice Diana. Spice Diana has an organization ez'abaana balina special needs. Otudde ewaka olina omwana alina special needs, but Spice Diana have an organization. Mama alina organization ez'abaana ab'obuwala. Oli eyo omenyeka. Like when you come, Kalo Kasiita teyakeera ku makya najja ku scene bw'ati. Nampeera muwala muto mumulaba she's hard working. Muba mugamba ono gundi tali ku pano sijja kujja. Atajja akole ki? Abireke. But abakyala njagala obazzaamu amaanyi. When you come to beauty beyond the scars kyongerako ku ggwe. Era nga bwentudde wano ne ku 12 mwezi kyotuula it end up I go back home. Tolekayo mwanawo jangu osanga onofuna collection yenekuyamba ku Spice, onofuna collection yenekuyamba kuno ku pano n'abalala tebaliibo. Mami Susan Makula Nakawere tasobodde kubaawo. Gabi she's in Kenya for business. Life moves on. So namwe abamedia mbakubiriza muli baana tuzaala bazaale.
omukyala yazaala omwami. Temukuba kino kintu. Like you're campaigning for your own mother. Muchi campaigning ng'akolumu yisaamu post abakyala mubayite. So they come for this beauty beyond the scars ng'ennaku z'omwezi 12. Bwe nnaayogera naturally njogera nnyo kasooke mpaasinga akazindaalo nzikirizibwa. Ate it's my day, it is women empowerment. Thank you so much. Help me pass the microphone to Hajat Halima Namakula. Okay. Bannange, this is beauty beyond the scars. That's why we are here. Naye ng'ekyo kivuddewo, bwe kiba nga kivuddewo, nsooka kwebaza abasawo bano abakola ku baana bange bano. TMR. Yeah, bannange, yimirirako. Bannange. Nkyayogera maama investment. Investment kadi alabika bulungi. TMR International Hospital. Olwo bagenda kujjanjabira abakyala bonna ku bwereere. Bannange, kwegamba kye njogeredde ekintu ekyo nti abantu bangi bali insecure. Batalina bbeere bulungi, oba talina mabega bulungi, oba ekiwatonze kwegamba byampitako n'enkaddiwa n'amajala ebisijja bikola kubanga ndyoke. Si kyekyo? Si kyekyo? Kyekyo. Bakyakakola. Facelift bakyakola. Naye emyaka gy'eriko kyekyo. Bannange beauty beyond the scars. Kirya mulimu abasinga obungi nga balugamba nti from 100%, I would say 90% ayiseeyo. Nze zaliwa wano mulabo kugereka lwewe. N'ekizibu nnyo okusanga omuntu ng'ono asobola okwogera ekigambo ekyo. Nti bannange omala okuyitamu toyagala kwogera, oyagala kugamba nti nva kololo. Naye nze usually ne bwe nali nakava mu Amerika ng'era njogera niŋŋambize banzaala mulabo. Awo kalwewe bwe nandise mu kisenyi naye wavaayo abantu. Evaayo abantu. Kasita wejjayo gwe kennyini. Ndowooza mulaba bwe yejjayo amabulire gy'ava. Mumukubire mu ngalo mutima. Avuddeyo naye nga abantu balina scars ku mutima. Abantu bangi balina scars. Nze atambudde nation, the whole nation. Nze nsobola kyekubuulira n'osanga ng'omukyala yakubwa oba teyakubwa yalwala olw'okuzaala ng'azaala n'akola ki n'afuna fistula. Ali yali isolated, living in a shame, naye nga teriyo omuntu yenna asobola muyamba kyokka ng'ate omwami yeekwese kubanga wakikola ki amuswaza. Abantu bangi balina scars. Neyanza nnyo omwana ono okuba ng'afuddeyo n'asobola okyogerako ng'abantu balina scars nnyingi naye nga batya okujja okwogera, batya okwewaayo. Omuntu n'abeera mu bufumbo, yes, n'atuula mu bufumbo nga bamukuba emiggo gy'akeererako, gy'asulako, gyebakirako, naye nga talina ngeri gy'akyogeramu. Kati eno ndowooza ye time okuba nti ovaayo n'owulira ku byaffe byetwogera tukati you will be just fine. You will be just fine. N'olwekyo buli muntu yenna akone ku munene munne, akone ku munene munne, akone ku munne, agambe nti eno eriyo ekivaayo. Buli muntu yenna alina ebook. Buli muntu yenna alina akatabo ke. Senga obikula bubikusiwa oti n'osoma pages ogamba nti akansigalira akatabo kange. Buli muntu yenna. Nze nazaala ndi muto. Mwana wange omukulu alina emyaka 10, Amina alina emyaka 5. Yes. I look good, don't I? Yeah, I do look good. Kati when nazaalira nga ndi awo nze mwana bwe basooka okuzaala emulago
okuzaala emulago mu ddwaliro empya nze omu ku abo baazaala kyokka n'abaana bwe nabazaalira nga ndi kato. So ekyo okiyita otya? Ayita bankwata naye ng'ate tetugamba bakwata naye yo rape. That's a rape. Teri kukwata, is rape. Naye mu myaka egyaffe twakirekaanga n'okikumira n'obeera awo n'ozaala obwana bwo naye obwana ne buvaamu. So ky'olina okukola kugamba nti how do I come from this poverty nenjejjamu nensobola okweyimirizaawo. Kakati beauty beyond the scars kwe kulaba nti abantu tuli beautiful naye nga scars ze tuyina ku mutima tezoogerekeka naye nga ate tuli bagumu ng'era bw'olabye muwala wange ono bw'ayimuse n'agamba nti ndi mugumu naye mpise mu bintu bingi. Baani abalwepiigiddwa n'abayimbi benye balwepiigiddwa n'agenda ewa producer namuga nti munange okukolera kingenda okukolera tuyite mu bino nzijamu. beauty beyond the scars. Oli omulaba ali bulungi naye nga bamukozesa owulire naye nga tosobola kyogerako. Kansabe nti ku kintu kino tujja kubaayo ne gundi ne groups where netwogera n'abaana abo netwogera n'ebizibu bakansalazi ne bavaayo ne tusobola okubanga omuntu asobola okwogera ekintu kye mu kyama n'abo obulungi. Bannange nze nali happy. September 2026. Yeah. Katuleka outfit y'egamba yakabi nnyo. Nigerian look. Actually, I'm fashioned by Trish. As Uganda ya Nyambaza. It is sponsored checho. Nungi nyumye. Onyumye. Oyogede ku kale no gyambadde Purple, it's advocating for women rights. Purple is advocating for women rights. Bwetwogera ku kyokuba nti wali ku show watugamba nti ogera kuddayo ku ebbere ngenda dijjako ddyo mu February ngenda kubeera n'ettutu mutima gwa Mbogeri jjako gavumenti egaanidde ku buyinza. Nenga ffe tulaalirabika bulungi. Anti kuggwe kunze njagala kubeera na ttutu. Ita abantu ku gundi ku show. Abakyala mwena ng'ennaku z'omwezi 12 September 2026 ku Skies Hotel tuyina ekivulu tiketi webeekulemye okugula ku Momope jangu osasulire ku gate. Omukyala ali eyo nyongera okujjukiza nti bw'ojja kweno course kibeera kiyamba gwe ng'omukyala kiyamba mukyala tekiyamba nze. So omukyala bw'ajja bintu bingi ebigenda mu maaso kiyamba gwe omukyala yenno kyetabamu. Yes. Okay. Mama Jona. Wanje. Ng'olabise bulungi. Bwoleka. Kiri kitya? Bannange Tonimba tonjubisa. Wallahi billahi tallahi. Dr. Martin ayongeremuwa. Tewali weewo. Wabula bw'ebbere nga bw'otugambye. Ebbere ngenda dikola ettutu mu February. Ngenda kukola ennyindo nziremu ngifunye. Ngenda kukola facelift. Bwe naba neetaaga ka vaginal tightening nako kakolebwa. Yeah. Okay. Oli mu mbeera ki kati essaawa zino? Embeera gye ndimu, I have new bina experiencing. It's under services. Wali otugambye oyinza mmala wiiki nga 6 okutuula. Anti eno wiiki gye ndimu ey'omukaaga. Seebigwa tebiraze. Bwe linaakyama nga tuddayo dokita waali ssente weeri eddwaliro weeriri. Olina kwogambyemu awo nti tolina tuula kusukka dakiika 2. Yampa 20 minutes to sit, yeah. Naye nga ddyo gyeriri. Mundaba ow'emabega na kati. Kati omwami Asha bw'aba limusanyusa tokyogera nako limusanyusa. Okay. Limusanyusiza ddala alyagala. Twogere ku Valentine wedding wali otusuubizza. Financial crisis. Financial crisis. Yansonga lwaki embaga yayimirizibwa financial crisis. Yayongerezebwayo emyaka 5 mu maaso egijja. Tusooke tumakinga emyaka 13. Tukyali mu 7. Nali mpapye. Omwana abandi njagala mumuwase muteeke ku boat cruise, mutwale Paris. Honeymoon. Ate omwana abandi yanfuna ndi mukadde lwaki aba amenyeka n'embaga. Oyagala owasa Asha? Yes. Bw'oyagala leetawo nkola yiyo mpya. Ate empya ki? Owasa omusajja. Nawo abandi njagala muwasiza Paris.
kati abaali basonda bateeke okuddamu nedda abasonda sente zaabwe nga weyigula waliyo pregi teyawera na miliyoni 3 okimanyi pregi yawera they pledged but they didn't give me cash Okay. so abasonda nakola okwanjula ndiko yekka yali mu miliyoni 7 so sente zaabwe nazikolamu okwanjula bajja ne balya tebanywa sirina empeta ogirina sente zaabwe saababba sente zaabwe zaggwayo kati embaga sagala pledge zaabwe omwami ku lunaku olwo tunamulabako ashada kino kintu ky'abakyala tagenda kumala funa akasolo k'abakazi na bbeere ajje kino kiwulira women namuyimba women development kintu ky'abakyala omwami talina kyanoonyaayo era abaami abanajja bannamawulire bokka be bakkirizibwa abalala balina okwambala ekiteeteeyi ne makeup noteekamu obuleega kati ki ekinkwasa ebbeere ndi mu kukwata ka outfit kano kanyumidde maama Jona kale BBL yakupostingako seringa mmeka wakutwalize wamu siri ddwaliro goddwa consultation tukyemala hospital bakubuulire sente bakujjanjabe anti kati bakola ne men enlargement bajja kuyambako men enlargement ngamba bagezza bagezza omuntu wa wansi so don't ask me price because buli muntu yakula yekka mulimu bobote mulimu baamini mulimu bakomando mulimu pingu kati nze nalinga kangalu so they gave me a hourglass body anti maama Jona era oyo omuntu abeera nakale nateeka mu I cannot estimate it. I estimated on mine kubanga nze nasasula full package kati mbiziba mmeka ezo ezange within time kubanga era nabinazikubwira you can't afford it ne maama Jona sente wazijjawo ezo maama Jona wadde tonazitugamba nze ndi business woman nagamba I can sleep now nenzuka n'emitwalo 2 nina katonda ndeetera sente mu buliri nga neebase nenzuka nga ziri awo ate kati lwaki ombuuza sente gye nzijja embezzlement it's like obwedda nkyogerako embezzlement si bubbi I want people to differentiate between theft and embezzlement differentiate so I'm a business woman I'm a ninja so noonya sente kale koola abawagizi bo olunaku oyogeddeko ku bantu abajjaji nga abantu ku beauty beyond askanga 12 nja kuddamu ekibuuzo kwe jangu Spastana, you're one of the people we look at netugamba Mama Spicy oyina ku sente olabika bulungi but what are those scars? Maybe you don't want to disclose them today, but the pain you've gone through, the scars, what is that one message you'd love to pass to the women and the young girls who look up to you? Thank you. First of all, I did to you all. Be very, very happy to be part of this. Kubanga, maiche chitegeeza era Black weyangamba namugamba nze wendi era ebyo nalina on this day emikolo nalina okubawala away from Kampala era nga mbeera mubuuza tuli ku kina ngamba need you dream the ngaka emukanditeeka ebbali kuleerewo because I know what it means when you need someone for something nga kino kye tulimu era nze ebiseera ebisinga wondaba wendi manya siriiwo nti kuba sina byakola ndiwo kuba manyi kyekitegeeza weetaaga omuntu that is it ekyokubiri it takes omuntu obuvumu bw'amaanyi nnyo Black okuba nti nno atuyita mu kintu nga kino ffe abamu ku ffe pasti yaffe tetuswaza ate si ennungi eri awo si nnungi yadde tuvudde wala nnyo nno naye because we embraced our past it's the reason why we are here Evelyn tobeeranga scared of where you came from era nze being an open book in this industry has really helped me kubanga seefuulangako kyesiri I'm Spice Diana and from day one that is it nzizenga ntambula step by step mpola mpola so Black okuba nti nalina obuvumu okutuyita ku kintu nga kino banaye nkwebaza ensekuli emiggo I know. Era nze nziraawo. I'm sorry, Mama, sorry. I know what it means. I know. We had Kaba, it's okay.
So we had dinner with her netunyumyamu ne muga black owulira otyo kubanga one day you had money and right now nobanga tolina ekigula ya ate nga n'emikwano gye walina bonna wabakolera ebirungi and normal the black kunze ekyo kintu nkiyigiramu and I've learned that from her because natandika omuwulira way back nga tukyasoma nga naffe tukwegomba almost 8 years dear. so I could not get to you naye tuli ku same panel nze ssanyu lyange okuba nti no I'm learning from you era kino kitwale ng'ekyokuyiga black okuba nti atweyabulizza n'atubbirako mu byayiseemu abakyala abali eyo tukifune ng'ekyokulabirako tukiyigiremu ebintu byayiseemu ng'omukyala bakyala bangi so many young people are going through the same thing naye bw'olaba ye nga yabiyitamu ng'ali wano akugamba nti banaye omukyala ali eyo nali mbaddeko victim of prostitution naye siina kyenafunayo lwaki oba muwala ali eyo ng'oli confident nti nno olina okuba mu prostitution lwaki obeera muwala ali eyo ng'okozesa omubiri gwo nga there's bad black afunye a lot of money and she's here with us atuwaddeko ku kyayiseemu n'atubuulira nti no still byonna obikola naye osobola okuvaayo nga tolina kyolina and then you go back to the drawing board era ye ebirungi byafunye ntuuyoze kitegeeza ki let's learn from that eno beauty beyond scars temugenda funayo kintu nga kino because she's a real person alina otubuulira ebintu bino kuba ffenna tumulabye ng'ayita mu buli kimu kati omuntu yenna abaako kyakugamba nga talina experience do not take any advice so bad black is the right person okukola ekintu kya beauty beyond scars abaddewo nga tumulaba seen it all seen the money oba amawulire mulimu abakulu abansingira ddala nga batandika oku byonna birabye alabye ku ssente abasajja ab'ebbeeyi abasajja abalungi but it goes back to being human and knowing who you are your value matters a lot so nze abakyala bonna abali eyo twemanye ate twekolerere buli oweemanya ne weekolerera you not I know yeah we all have our issues tulina bye tuyitamu but the challenges we face are normal challenges every human being goes through naye tulina challenges ezimu ze twereetera nga ffe naye beauty beyond scars eri wano okubawa skills okubazzaamu amaanyi n'okubagamba nti bannange no bad black yayitayo spice yayitayo era akugamba kola bwoti ne bwoti nze saagala okole ensobi ze nakola nina bye nalaba nga ntandika okuyimba saagala ng'obirabe kubanga si birungi kati ffe we tutayogera ani anaabagamba n'aboogerera abaana bali ku social media tubalaba bemuyitamu n'ogamba nze nkoze ka makeup life is not about makeup and good clothes and filters and a good phone and yes we have all these nice clothes because right now it is part of us maybe nze okwambala olugoye nze sifiirwa kubanga kyekitono ennyo ku bye mba neetaaga it's part of me fulumanga we mba nguza olugoye lwa mitwalo 5 mba nkoze kakadde sifiirwa naye eriyo omwana agenda okuva mu bizibu afune olugoye so kibaleemu olabe so live in the life gy'osobola okuaffordinga ng'omuwala we are here to show you guys nti buli time erina ekyayo do not force things do not force to look good on TikTok and Snapchat atoddeyo ewaka mu kaziko maama asuze enjala naawe kennyini tolina kyakulya bad black ajja kulaga byonna because naye talina kyakoze eki talina kyafunyeemu so we are here to show you the right path because we've been there so support this be part of this Chemani Black is not the last time she's doing it agenda kuba kikola buli mwaka era agamu ku magezi ge namwana amugamba ogenda oteekangawo emisomo gy'abakyala we need to you have a voice ate nze bw'oyogera mpulira era you advised me even to change my characters yes bingi by the way my little sister thank you omanyi enensi nti abantu bangi b'emiitinze mu bulamu buno bweno jane naye omuntu akuwaka advice n'okalabanga ak'okusaaga naye nga kyewaŋŋamba kimininga elot nze lwe nasooka opostinga actually nakyo kukola post nga temuliiko
kubanga mmanyi omukyala ali eyo bw'aba tanneesiga agenda kuteekamu obwesigu. But because of everything I've been through, prostitution, I'm not a victim of prostitution. It was bad peer groups. Yes. And I left home at 16. I've been through a lot. Yes. Era ekiba kinkaabya nti nze sitera kaaba. Kinnuma nnyo baakikuba. Ne ngamba her Spice agenda protecting a brand, Mama Lima agenda kuvaako. But at the end of that day, ngera bwe nkugambya, and I want to be honest with you, kubanga mulinga baganda bange, nti this beauty beyond the scars, nga bw'olaba bwengezezaako okuleeta TMR International Hospital, ejjanjaba abakyala, ekebera abakyala, ku coupon, ku Golden Living, wendeese brand endala siyambeko, abakyala bangi bafuna obuzibu mu fertility. Kati tonnatuuka waliyo omukyala eyo ng'anoonyesa omwana naye ate nga nze buli mwezi nsobola okufuna olubuto every month. Senga mbadde nina abaana, senga nina tiimu. Kati nagenda, imagine okuva wano ne ngenda ku International Hospital nsaba insurance and the things I went through. Bano bonna boolaba basapota ne ngenda mu Pepsi and everyone like they judge my characters. Akwa fine eyo okuyimirira wano okumpa okugira abakyala. I went through a lot. Nawandika proposal negenda ku ChatGPT ne nyambako n'oluzungu. You're doing good. You've done well. Ate womala ekyo oli nayimirira n'akuba ekintu. But I'm doing this kubanga manyi waliyo omukyala tagenda kusobola genda kutyema. Bamuwe family planning. Ali eyo mu kyalo. Ne ngamba kandeete maama alina ebitongole bya counseling. Omukyala alemedde ew'omusajja amukuba Agumire ku mukufe. naye ne maama omusitula omuleeta wano. Nina okuteekawo kalakita nti omuwala wantwala erinnya lyange. So zino zonna kampani eziri wano n'oyimirira kati nawandiikidde UBL. Tebannanzira mwe nawandiikira Equity ndabika baalabanga omubbi azze omumenya banka. But because I wanted them to come on panel, abakyala bayige saving. Omukyala obulungi olaba nkoze figa, nkoze biki, tebirina makulu. Senga wekyali senga buli alina figa ennungi tabonaabona. Kati abaana omanyi akeera ku makya n'azina okwo ku TikTok okamwala mulungi. So I'm trying to get women opportunity. And what hurts me, nekinfula emotion, the judgment, sebanjajinga. Bano bonna nga bw'obalaba n'ogenda ku NBS ne bagamba ffe tusaponsalinga bad blood. Ne mpandiika proposal. Olusi proposal n'ejjirako obukwakkirizo. So I'm so happy nti mwena mwakkiriza okujja wano. Omwana ali eyo nga ali victim wa sexual abuse. Come get my shoulder, you're not alone. I'm including nze ninamu n'omwana lwakuba munnange engeri gye nakolako ogw'amalaaya buli gogamba they raped me balowooza nti hatya. They drugged me. Mwana ali myaka 14. So omukyala ali eyo oba omuwala, you're not alone. The reason why kinyambadde Purple to advocate. Purple means we are fighting for freedom for women. That's why I'm in Purple. Omuwala ali eyo nga you are victim of sexual abuse. Manyi okufubako, manyi okubonaabonaako, come I give you my shoulder, oleme kubonaabona wekka. Bamaama tebaagala kukola. Omanyi bano abaami ne wakuwasa emyaka 10 amala n'akola ki? Oba olina okubanga omukazi weesootinze. So most of the time when into ebinfula emotion kuba we nakola eno cause judgment, and I meet a lot of campaigns, a lot of series eka kubanga sisobola kikola without you, sobola kikola without Carol, sobola kikola without mama n'abalala. Bwe mubanga mulimu mutimu gwe natimba ng'osanga oba muli atidde na it's okay. No one is perfect. Tewali ali perfect by the way. Era black okuddamu kyoyogedde nti nanditidde olwa brand yange. No, sina nagwe neebuuzaako to be part of this. Kubanga I believe tewali muntu ali perfect. Ate naye teyakeera kwagala kufuuka kye yafuuka.
but I know we can change the future. Mabega tetubirinaako tetusobola kubiddayo, but gye tugenda maaso we can change that, but mabega tetusobola bikyusa. Nze era nkugamba moving forward, this cause is going to change your brand. People are going to see you different. Okay. People are going to see you different. Yes, wakola nete we could defining that this is not the end of everything. Ochina future nene nyo. There's so much you can do with what you went through. Ebisede ebisinga tuyita mu mbeera naye ng'embeera gye tuyitamu egenda tukolera ate kubona ebirungi ku maaso. So kati gwe bewayitamu, I'm happy that you thought about doing this. Kuba kino kigenda kyusa engeri myemu gyakulabamu. Era nakugamba the next time you have Beauty Beyond Scars maybe season 2, ojalabanga buli omu ajja alwana. They want to be part of it, but for the start they won't because they don't see it. Linga ate gwe omuntu omutuufu abantu companies ne organization nyingi zigenda ne zi advocating and zogera about rape, but they don't know what rape is. Yes. You're the real victim and you're the real person. I know kugera ku rape and all these things abakyala bayitamu sexual. Alright, so ekyo kyakuba nti people judge you, do not even look at it. We are with you, we're standing with you because we know what we want to do. Kino kyabakyala kitwagala abantu betwayitamu abalala beyitemu. So see you guys on the 12th of September. Bad Black, anytime you need me for any, maybe omusomo to talk about anything, share my skills, I'm here. Thank you so much, Spice Dana. This and more will be. Ya mukyala, si single mother, kasita kiyitibwa nti oli mukyala, we all have scars, we are wounded. We are all wounded. We are wounded. Okay. We are wounded. We have bruises on our heart. Bruises which cannot be faded. So those who are not understanding Luganda, we are here for Beauty Beyond the Scars and cause which came to fight for you women. We are going to fight for you spiritually, physically, emotionally, financially, successfully. Mukazi. So mchala ngolye nga 12 jangu tutandika saawa 2 by saawa emu abamu tuli bafumbo tujja kuba tukoze ki. Tunyuka n'abalala bali so busy. So tweyanziza nnyo akazindalo bakawe ajati. Bad Black, I've been told we are live on Sanyuka TV. We are live? Yes. They are late? Or we have been live? You've been live. We've been live. We've been live. Yes. I thought supposers they are late. Thank you so much, Sanyuka TV. This is an obligation, opportunity. That opportunity that you have given us. Thank you for being part of the cause. Thank you for supporting Women Initiative. And as you see, mwenna batulaba ne Galaxy we are live. Abakyala b'amaanyi nnyo tubayitanga 12 okujja okutuwagira omukyala ali eyo. Come for opportunity, come for sisterhood. Thank you so much. Ono yesenga Muiza. Munyweza. Yes. Kano kayibula senga tekakusemberera. Beauty Beyond the Scars. Your scars are the proof you survived. Tutandikira ku myaka 18 temujja n'abaana abanaakaba mu kifu. Bambi abamama leave the children home. They are not invited, leave the babies home because when wagenda kubawo bu cocktail you might drink. Nemugwa amazzi abaana, we are starting on 18. Free food, free drinks, and free scholarships. Nina scholarships, nina abaskills n'abalala abaana abatasobola eggula ticket wabula. Tugenda kubeerawo ne ticket zetubawa naye nga ndi musanyufu nnyo. Era my words cannot express it, but I'm so happy and honored that all of you're here. Mucampaigningira abakyala, ocampaigningira nzoba ocampaigning maama wo, oba ocampaigning omwana wo ow'enkya. Campaign think kijjule mu bantu.
kijja kubeerawo. Okay. All right, allow me invite Biggie Events, as also shall be passing the microphone this side to Senga Munyweza. Asolo kubanga ate atuwayo 1 or 2. Oh, please come and sit here. Kabugo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. First Black, webale kuyita abantu kupana abatudde wano. Ovanga ku muntu akubeererawo when you have a cause ng'ate oli mukyala. I would like to thank Diana. Daya, webale. Mama wangalima. Mama, thank you so very much. Nekano wange. Mwebale kubeerawo Black, because being the first nga muli bakyala muli bayimbi ne muvaayo abantu abamu bakiyita kwotesa ne mujja okubeera abantu abali eyo. Nze saagala TikTok personally because siraba muntu avuma muntu oba mukazi ng'owoggana nnyo ku TikTok, my friend. Kubanga sikkiriza mukyala akkakkanya mukyala munne wansi. I don't believe in that. Oba yakunyiziza oba teyakunyiziza oba Black kyalese si kirungi tokissa wansi because omukyala okkakkana n'alowooza kyayagala. You don't know what we go through. Okeera n'okuba concept ng'omanyi ky'ogenda okukola temumanyi what it takes. So wendaba naalongo ng'eriyo kyaleeta people are body shaming people naye mukazi. Nze sikkiriza mu kukakkanya muntu yenna. Personally, I don't like bad energy. So I would like to thank our media and our new Desh. I don't know where Desh is. You know, nakuzaamu amaanyi. So our media namwe tubeebaza nnyo. Me that time I was down. Nalina kava mukomera Black yasooka okunkubira essimu. Like that's how what your body like. What money what people go through. People just see us on cameras. The money what we go down and pass through as a person. Natunila Daya. Ngasiwa dewo. Nenga Daya alimwaba abembele. So there are people that wuliranga ku musalo tosobola koma basa bila sana. So wamulaba abakyala ng'eriyo kye baleese tetuganye muyinza okuba temukyagala, but at least give us that little respect. Ogambe Bigi kyaleese sikyagala, Spice Danda kyaleese sikyagala, naye kantireke pushing ebyabaana byoyagala. Naye kati omuntu wavaayo Black eriyo yagamba tiyagenda owaka boyfriend ko Beka Wempe ng'anoonya 20,000 emitwalo 2. So there are people abakuzenga maybe fetulina a little bit sifo tukuze obulungi nenge ebiri ogisobola paka embeera weebijja nenge imagine Black ali kubeera kujjukira ka boyfriend akataliyo because of just 20,000. So abakyala bali eyo bangi nga muyita mu buzibu naye tulinayo eddoboozi ng'erya Louis. Nze neewuunya naalogowakira n'ayogera ne mistakes gye bamwogeddeko because nze ntya wavuma sana kuddamu nene olabanga yeedefendinga and then you see comments kyekyantamya TikTok like ensi eyonoonese omulembe gwonoonese Snapchat etwonoonye TikTok etwonoonye. So tulina okusupportinga omukyala buli omu alina ekizibu kyayisemu ng'omukyala. Oyinza okuba tonafumbirwa nga tonazaala naye olina heartbreak okuva mu basajja olina ebizibu ebikunyigiriza ebinyigiriza maama wo. So Fenna to gathering here. Media people, thank you so very much. Our media, just a barrel maybe, but thank you so very much. Our media, we batu team, but we batu sa. But we vanga kumoto wa media ngagaba. Echo tuchireka maybe a jacola what. So we wale kujakubera o Black. Kumanga ye mumani baby ali just freestyle like. Tali kyamaanyi kyababawadde naye mu pushinga wakawenga ntambula tubasiima nnyo abakyala abali eyo mujje mutuwagire ffenna tugenda beerawo
Blackout buy tickets za milioni 3 inshallah. Thank you so much, Big Events. Tweyanziza nnyo kuba nti nate waliwo abatasobola kugula tickets bogenda okuba ng'oyambyeko. You can imagine abantu betwegomba nabo balina amaziga. Bannange, let me pass the microphone to Senga Munyweza. Hi. Sina bintu byo byakwogera ebisinga bibadde nnenda okwogerako abasinga babyogeddeko dda ne Nampeerwa ne Madamu Louis naye nga basaba abakyala mwenna abali olema okuggwamu amaanyi osobola okuba ng'olina ebintu by'oyitamu olowooza owaayo enkomerero yaggwe ng'omuntu ekomyeko olwo naye nga oba oyogeddemuko n'abantu abamu kuba n'owulirizaako ku bantu abamu ng'abakyala abali wano kisobola okuba nga kikuzaamu amaanyi mu ngeri emu oba endala. So, Bad Black, sina nnyo bingenda kugamukwamu ne baliridde mu television. Nze mbadde ebyange byawedde na ne kankoyo miliyoni 2 ba client bange ne bafaani abali eyo ababadde tebasobodde kubanga bajja cause of money. Kankoyo miliyoni 2 anasobola okujja asobola okuba nga tutrain. Thank you so much, Senga Munyweza. Tugenda weerawo cash. Kati mbadde njagala tugenda funayoko ku questions naye ate nga tetunabakola ekyo. Kindly requesting our sponsor representatives to just come here just for one minute please, because we have so many questions as you get ready. Yes, tugenda bawa microphone just mbadde nsabye ba sponsor baffe bayogera akagambo kamu just in 1 minute. Yes. Ne Black Sugar naye alina ebimuli. I think you can use this opportunity as well. Okubango yes, you can bring them owe Bad Black ebimuli bye. All right, banange sente zizino bazikwasenze Bad Black. Thank you so much, Senga Munyweza. We appreciate. Senga Munyweza tweyanziza. Thank you. Ne Bad Black naye akwadde ebimuli byo. Black Sugar, si Bad Black. Oh, sorry, Black Sugar. Thank you so much. Mama, oyono Eddie omumani kati mama. Eddie mumani nkuze ne Eddie. Emyaka egisukka 2 kati. Y'omuntu eyankyalira mu kkomera nga ne waba talina transport. Alinyawo taxi. So Eddie, thank you for always having my back. In this journey, woli fena tukwagala kuno kupana. I think toina kuotamanyi. So media house, any questions? Any question from the media? Any question from the media? I'm going to deal with what she wants. Any question from the media? One-on-one. One-on-one, it will be 5 minutes. It's okay. Kubanga I have somewhere to go. Can you extend this way? Muje mweyongere nate munda bakulikana kwa. Beauty beyond the stars. Twagamba njagala kutaba mama, sitagala kwesa mukisa bubi. Already ekiteeteeyo. Banayi abagala okuinterviewinga Nalongo Lewis ndabadduka. Ani ekyebiri kyammwe? Our sponsor Predebag Sarah Pedabag Wines. Thank you so much. Alhamdulillah. The interview, please. You can start. Otherwise, thank you so much for coming. Biggie Events, Nalong. Protocol observed. I'm glad that most of the journalists are actually men. So that gives us energy. Yeah, most of you are men. So if you come out here and you're a man,
you're actually a real man. You ain't a boy. Yeah? So one of those people who have come out on internet and talked about my abortion, Nechibanga Chibi. I don't advocate for abortion, but I had it myself. Sichigamba gwali eyo, nze nakitwalanga smart choice. I wouldn't love to go into pain again. I've raised 2 children singly, so I cannot do it again. More so now that I have a career to defend, protect, now that my family leans on me, I cannot give birth to a child of someone who is not willing to stay. Okay? So tegwali musango. Bwe osobola okulondawo okuzaala, nagaana. Abamu bagenda kikwata bagambe, bannange, because they've done it. Nze soogera na muntu yajjamu olubuto. Let me tell you guys, your mothers are bored, they just don't tell you. Abazadde atuuka nga alina omwana omuwere nga tasobola muzzaako kyokka ate olubuto ne lujja. Do you know why? Kuba talina kyakola, si ye bad black, si ye mukyala gw'olaba wano eno, n'olwekyo kyalina okukola is kuteekawo leege. Nafuna, and even in marriages there is unwanted pregnancies. Tebakulima nti bw'ofumbirwa, you don't get unwanted pregnancies. Okay? So I'd love that, and nobody judges no one. Ogenda gamba omuntu wajjamu olubuto oli malaayi. Gwe kennyini nga maybe kyagaana bugaanyi, manyi waliwo abagamba olwange tebalujjamu. Okitegeera? So I support this initiative. Bad black, nze bukyanga nzaalibwa sikulabako nga malaaya. Kano ngenda kukayisawo abantu banyiige. I think I'm the youngest on this panel. I am just dark, but I'm the youngest. No ge mazima. So as the youngest on this panel, no. You're lying. Black. You cannot. I am the youngest here. That is just it. So why I spoke about age, I did it out of respect. Simple enough, out of respect. Nti nantude ne baba bange, ne mama bange. Like age, what like on the panel we have someone who is born in 1990 something, 19. And in 19 is CDU. I'm the youngest. I told you 2000. I can give you the reason why to get the age. Okay, my dear. Is I gave birth at 18. I gave birth at 17. Kali, Neila, you're older than me. So Rachi Chogede is tuvayo ne twogera, si kwogera nti tweswaza. Yes, dear. Kwogera nti omwana omulala omuto aleme kukola kye nakola. Era batera okugamba do as I say, not as I do. So nga 12 September tulaba abakyala mwenna wano. Nze sibagira single mother noonya buyambi ku internet. Wabadde bulaka waali. So kwolwo jangu otegeere nfuna ntya ssente. As much as that man is the father of that child, it doubles you as the mother of that child. Jukira gwe afiirwa okusingayo omuki omusajja. Thank you very much for your time. Black Sugar is my name. Thank you so much, Black Sugar. CEO badde nsaba akazinda tukapasingire Karel Kasita. A King Mama to have a word or two about beauty beyond the scars. Good afternoon to you guys. How are you guys doing? Protocol search. Njagala okubeebaza supporting Bad Black in this initiative. Neebaza buli mukyala atudde wano beno panel rock standing with Bad Black. Thank you for taking off your time. Nembani Bad Black on September. I felt good to see Bad Black nga akaba. It means Aunt Katwana was asking it feels good to see Bad Black crying because it means whatever she's doing, Achija Kumotima, Ataina Binji Biaitamu, Ataina Binji Biamani. So, Chelsea Bachoka is very much when I want a story about Black and Trofunga and the Queen Achukana because it will inspire you. When we get a in September, we shall be here at Skies Hotel.
all of you come through and experience our stories. We're not here because we have the worst stories in our lives. But we're here because we survived what we survived. And because we survived, we can tell a powerful story. Our stories are supposed to make you understand that you're not showing tamu, shigenda, kuwa, no matter what. Because you cannot see the light before you see the darkness. The fact that you see the darkness, we are seeing light, and so can you. You can be in the dark, but one day you will see the light. September supporting my sister, and I pray all of you come through and support her. Thank you very much. Thank you so much, Carol. Thank you so much, Carol. I'm honored to be here. Very honored to be here. So many people ask me, Christine, do you over smile? And they don't think I deserve to smile because of everything I have gone through. Which is right. Because I did it for 7 days. Every day waking up and you see yourself in newspapers, front page. It's not easy, it's not easy. And all I can say is all the women up here are very powerful women. Women who have inspired in different angles, different areas. Now, Amajan, thank you so much for being there for me. So being here to talk to women, to tell girls out there that it is okay. It is okay to make a mistake and not let it define you. It is okay to wake up on, you know, when a doctor or an engineer who's a man makes a mistake like I did, they'll be like, Kasa is a doctor, Kasa is an engineer. But when a girl does it, a whole engineer did this. A whole engineer. And at the end of it all, the hard work you put in, the years of dedication are all belittled because of one single mistake you have done. And no accountability is taken for the other gender. So I just feel like women out there need to know that even if you're in survival mode, you can still win. Because the scars that you have are a testimony. And when you have those scars, don't look like the scars. No, my love. No, don't look like those scars. You gotta have the scar and look good with the scar. And when they see it, they're like, yes, that is a powerful woman walking because you have conquered. That is testimonies of your power, testimonies of how strong you are as a person. It doesn't take just any person to stand up and talk about their pain. It's not easy. It's really not easy. Even a man, any other man would be like, Bango, they beat her every single day, but she's there. Yes, it takes a lot of courage, it takes a lot of power to stand in your truth, embrace who you are, and let's make lemonade. So let's come here on 12th of September, listen to different stories. I'm always open to answer any questions because I have gone through it, I've experienced it, I have traded so many times that I can count. But at the end of it all, we win because we're supported by fellow women. When you have women besides you, you can't lose. You can't lose. So see you on the 12th. Just like she has said, let's make lemonade. So the person whose name I never want to mispronounce, Lewis. Lewis? Lewis. Nalongo Lewis. Hello. How are you? Mulungi. Kanjogere mu Luganda kuba abakyala abasiiga abanyigizibwa bajja tegera olulimi Oluganda. Kakati amanya gange Nalongo Lewis. Nsanyuse nnyo okubeera kweno pano. It's such an honor. N'abanyi abantu abatera okubeera ku YouTube yange nti emyaka eri emabega mwena mwandibadde temumpaayo chance eyogera nammwe. I want to thank you, Bad Black, for such an initiative. Nze kinkwatako nnyo nga ginkomezza. This is such a huge opportunity for all of us women abali bayiseeko mu kintu ekitwala obulamu. I am a mother of 6 children. I am a single mom. The hustle gyekuba okulabirira abaana bange. Abamu ku mmwe abaami abayimiridde wano temusobola kugikuba. I work day and night. N'ompitira omulimu emasindi kati ngende gukola enkomyewo nja kugenda nkole ki?
all because I want to give my children a good life. Not because twazala miti, twazala mu bantu, abantu abatalabirira abaana baabwe, abantu abalowooza nti abaana bwe baliwa ndozolwanga katundu ku TV. Nakyawa abasajja abatalabirira baana. Nekyayiramu n'abasajja omuntu wa bulijjo. Because you guys, the DNAs ez'abaana ze tulina mu mayumba gaffe, zisoma DNA abasajja abo be twazaalamu. How many women are out there abalingana Nalongolemisi? Nze nno Mukama yanviirayo. Sugar, badde nsaba mpisoopointi yange. You'll give it a chance. Badde nsaba nti waliyo gwe mukyala gwaliyo ng'olingana Nalongolemisi. Nze Mukama ayinza okuba yanviirayo n'ampa platform oba n'ampa eddoboozi erisobola okwogera okuyisaawo nzi kyenkola kyenjagala. Waliyo omukyala ali eyo wansi Kyannamukaaga, oli Masaka, oli Mubende, oli Fort, n'oba oli wano e Kampala. Abakyala bali eyo mu Kisenyi, Makerere, Kavuli. Nagenda nenkola charity black. Nengula emifaliso ku Rosefom. Obufaliso buno bwe inch emu. Nali sirina ssente, but my heart really wanted to do a charity. Nali mpeza emyaka 3. Nenga Mukama njagala gende celebrating n'abakyala mu ghetto. My God. Nawo omukyala omufaliso n'akyama n'ayingira akayumba buno obuyumba obuyingiramu amazzi. Omusajja yamukuba omugere nga wendi si byakunnyumiza. Imagine tolina police tuki abasinga bagenda okukola charity bagenda ne security. Naye nga just ayagala mujja okumufalisa n'akutunde kuba yanyawala ki. Omanyi abakazi abayita mu bintu ebizibu bwebityo every day. And their children, they have children, their mothers, ate naye alina maama we eyayitamu ekyo ekintu. Badde nsaba nga 12 September tujje tukutule generational curses ezo. Omuntu alaba nga maama we baakula bamukuba omugere, ye alaba nga ekisoke naye okubibwa. Era ffe bwe twavaayo ne tukola initiatives zino baatulwana era baatuvuma. Era kuli okuyita leero okuli abantu abatuvuma okufaako obufi. Olw'okwogera ku makya n'ogamba abakazi nti bannange omukazi yenna alina okubaamu ne ssente. Mukyala gwe ali awandaba n'oba olina 10 leka kujja ku internet oyagale bakukolere live bakuwe ssente. Osoosiika emmamba, osoosiika chipusi, osookoza engoye ku muliro. Start where you are. Nze nasiika amandaazi nagamba abantu ne ngamba naye mwamulooza nze kutoyera nkyako ebisambi byonna n'olubuto. Era nze Mukama yazza bibye. But because I was looking for what to give my children. Leka kwetuulira olowooza nti bwekaayinaku ennaku yali ejja kuta. I lost my child in 2020. Era eno initiative singa yaliwo. Singa ndowooza nawona siwonanga paka kati. But I learned to live with it. Nze smilinga n'entuuka neze bali nekaaba nzekka. Kuba wokaaba bajagala kyekoza. Si gwe asosofiira. Baba bitugamba dda. But I want you to come and heal with us. Nze ngenda kukwata omuzindaalo olema njagala kaba nkaabe. Kati nawe oba oli eyo ng'owulira ng'olina ekikukwata ku mutima. 12 September lunaku lwaffe lwa kushayininga. Nze njagala mbeere ku pano omukyala we story ye ekwateko nsobole okuba nga nkaba. I can be vulnerable. Abantu batuggyemu omutima ogulumwa. Buli dakiika w'okaba maama kamera endaba, maama bagenda kukwata ekifaananyi. Bannange mutuleke tukaabe mu mirembe. Omukyala ali eyo 12 September tekuleka mabega. Bino ebintu bya class togenda kujja ogenda mu nsomo ate bakubeka akasimu ate akasawo nedda. Well organized tubalese ennaggulu. Era bagenda kulya, ogenda kulya onywe bw'onaasanga naanowo ng'alinamu ekyebiri ekyokwokya kikola ngenda kukikwokya. Because I know if you know me nze sikolagana na muntu abonaabona mba njagala afazaali ffenna tusanyuke. Naye leka kubeera waka weekubagize. I don't know, I'm sorry my Uganda. Obeerawo weekubagiza ogaye bannayize nze kakiyitamu blood ffe twabonaabona ebyaddala ebitaliimu yadde ku firimu star. Teriimu nti wano ne nniiba nabonaabona ebyaddala. Nze bangoba mu nnyumba emirundi 3 naye nga nina abaana. Nga nsuka ku lubalaza. Naye nga mala okukaaba ne nga ndeka kati maze okukaaba kati ngenda kukola nti. You always have to have a solution in life. Abantu bano abatuyamba abatwefuulira ne batulangira. Oyo naye ajja wano n'ansabayo ekyebiri. Neno nga bya myaka ng'ebiri emabega omutulaga nti yali alisa famire naye yakuwa emitwalo 3. Kakati jangu twogereko ebintu tulabe ffenna tufunamu tutya. Mukyala gwe oli waka bakuba olina olubale olw'okuba omusajja akuwa emmere jangu tuyiye we tujja ekyokulya.
12 September ngenda kubanga lenze. Thank you so much, Bad Black. Also, we want Dr. Yampa 20 minutes, so tuna boyi. Tewali bizibu. Naye nga njagala kwebaza for even believing in the name Nalomolevis. Nonga atwale omuwala oyo kamuyita abeereko eno pana. Ndiwo kulwanirira abakyala. Ndiwo kulwanirira abakyala. Anything that you want. Nze nawe kuba kugamba kitwambale boots tubeetu kuba omusajja yakubye omukazi ekiro bwendi. Ale kiwandika mugo omulimu simanyi twakola tutya naye tweyanziza September abamawulire nga temunnafanalizinga kugenda. I want you to recognize our sponsors. Women Development Initiative Uganda Limited. And right now, Mbadde Nsaba, you help us tell the world why Beauty Beyond the Scars. Why come up with this initiative after so many years of your existence in Uganda and in the public eye? Good evening, all of you. I'm so glad that you're here. I'm so happy, especially the media team, my precious team, my beautiful ladies who are here to support women initiative here. Oluzungu tujja mixinga. Beauty Beyond the Scars is idea evira ddala ku mutima. Beauty Beyond the Scars si idea ya nakyemalira. Behind it, nakizuula nti abakyala abatalina bwogerero. If me, Bad Black, I'm a victim of rape 3 times. If me, Bad Black, and I have access on money, on good life and everything, I end up being a single mother of 4 children, and I have raised them. It came in my mind, what about a woman there without a voice? Omukyalo oyo ali ebbali oba ali eyo ayita muki, talina social media, talina amwogerera, omwami amuyisanga akagoma ka lubendere ntudde lwakuba baana. That is domestic violence. And about domestic violence, nalaba tata wange. We are here for the women, we are here for the ladies. Once again, allow me to introduce the panel one more time. Though I don't think I have where to pass. Thank you. Okay. Where should I start from? Let me start from here. I'm just introducing. As I said earlier, we're going to be having so many beautiful ladies here, courageous ladies, talking to us and telling us exactly why are they part of beauty. We have the very beautiful Nalongo Lewis. This side we have the very beautiful Nalongo Lewis. We have Christine Nampera. We have Karel Kasita, Namugole herself. We have Hajat Halima Namakula. We have Spice Diana. We have Aleti. And we also have Black Sugar. Is there anyone else who's putting their microphone here? Yes. Please. No one? Okay. I can continue. This is the day we've all been waiting for. And as I said earlier, thank you so much for turning up. We're going to be talking to the ladies. And I told you our event is going to be happening on the 12th of September. It's over. The rain is over. I think it has stopped. Okay. Is that okay? Hold it now. Yes. Development Uganda Limited. Yes. Honor it.
No more tears, no more pain. No more shame. Your scars are the proof that we are here, we survivor, we are not victims. Yes. We are not victims. Yeah, we are survivors. Yes. We are not victims. Yes, we are not. So you're not victim. I got your back. Thank you. Yeah. All right. As she has said, we are officially going to